nebuuza bakazi bameka abasobola okutta omwana we gwazadde jjukira kati fe abasajja tetulina nnyo peyini y'amaanyi tufuna ku mwana awuliriza kati gwomanyi oluto we luluma okimanye gye omwezi omwendo omukazi ogenda kunyumya bya ssente mbuzeabona ne ssente gwe ki ekiruma okusinga akasente ne haso gy'oyitamu obeeza abo abankuseera abo ababiri gwe bajjaso bamuwejjere nga akasente kakuluma nga wamapeera biwa mapeera ati aba yo analyze nogaa kati ono omukazi atali munkuseera tabuliddwa kyakulya yandisse omwana kyokulya sirika kuba yakaaba nokkaaba nti omusajja tabalabirira anti ate olaba omukazi omunkuseere ebimutabula ne bbaawe si ebitabula omukazi abalinamu kasente omukazi omunkuseere basobola kubanga balajjanira kubawa 15 okitegeera bano abasajja amaka g'abasajja abagagga omukazi osobola okumuggyako mpenkoni n'omuwaka rawumu okitegeera oba n'omuwa rufaadi omukazi n'aga omusajja tujjako n'emmotoka naye ng'ewaka ayinawo kavitiizi oba ayinawo buno busubaru naye nga bamugyeko ekitiibwa kya mpenkoni n'agamba omusajja yatujjako emmotoka okitegeera bwe watula n'oanalyzinga wagenda okulaba nagenda okulaba tebigatta nsonga ki nensooka nkubako omu ku bituli nembuuza lwaki ngenza okizuula ng'omukyalo ono babadde n'omusajja oyo okumala kati emyaka giringa 17 tunula mu kamera ogambe nti kati ono si I did not analyze according to my own kulaba bintu njagala obagambe nti ye bwino omutuufu okusinziira ku nsonda zo enneekusifu nze gwembawo ye bwino okusinziira ku nsonda enneekusifu taba baba sikimamu agenda kufunira mu bbaasa ne mugamba yagambye eki yangambye enve ngayogera aseka namugaye gwe bano olire mugamba gwe tereera nzukuka omusajja abagambye nti mama wajja kufunira mu bbaasa ngalowooza bagenda oba kumuweerera kifaananyi ebbaasa eba sanduuku yebbaasa kofini nagamba omusajja wandibadde omwesonyi waba alaga nti akooye toli mukazi mubi okyanyirira naye waba yalina kyayagala oyisaawo nga gwe muziziko asobola okutegula mu kkubo lye yayiseewo kyayisaawo omwana bamuyita Chris Lugali wa Lugali omwana wa Lugali ne baawukana bwe baawukana omukyala n'afuna obufumbo bulala n'azalayo abaana babiri mudye eddala wamala okuzaala abaana babiri batuuka omunkuseere Chris Lugali agamba yiyi kigambo obunkuseere ku ambassador kinene buli muntu aba munkuseere mu capacity kale kati omuntu ayagala okusiba mukazi we ekitegeera amuseekeko omusango gw'obutemu nti yatta omwana olwokuba mwagala okugabana emmaali ogitwale bw'omu olutaba munkuseere kati omusajja alaba abibalabalamu bulijjo yeetaaga divorce omukazi yagimumma kati nkoze eki okuba nti nfuna divorce yange ne property zonna nsobola okuba nga nsigaza amusibako ekyo okuba nti yasse omwana lwaki ogamba amusibako gwe musango ogumuliko mada wasse omwana wo ani yaguwaaba omusajja yaguwaaba omusajja yawaaba wasse omwana wo nga bayita poliisi ate nga baali bakayana nti si bange tebatwale ku DNA ate ogamba waaba otya nti basse omwana wa afunye ekyokwekwasa kati guno musango guliwo investigation zirina okugenda mu maaso kati omukazi ali munda mu kkomera gy'avundira bangambye akomawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 7 ogwokutaano ndowooza guno mwezi ogujja be banoonyereza kati omusajja amutaddeko omusango jjukira bino nga we nagamba nti omuntu ayala okuteeka mu kkomera atwale n'ebintu byo emisango gy'asobola okussaako gyegyo mada repu okitegeera defilement naddala zino ziri aggravated kati ng'ogwali ku haaji kati abo ogenda kubeerayo ebbanga ddene aba asobola okukola byonna byonna by'asobola okukola okusika property zino okitegeera newe baya divorce nga mwagala divorce ensonga omusajja z'asobola okwesigamako zeezo omukazi mulagajjavu omukazi alisi kati omusajja wandibadde omukazi omukyajinga with negligence omwana n'atuuka okuva ku madala n'agwa wabanga yagwa okitegeera naye otamussaako kya mada obeera n'omukazi nga mwali mwenna nga mwebika gomesi okitegeera n'akugamba munaye ezuukuka ogenda okola esooda yonoonye ssente omukuseera akuyita mu dduke kati omwana ofunamu ssente notandika okukolawo obuntuntu awo n'agamba naye esooda jjukira gye nakujja akulangira taba takulangira aba akujjukiza odde ku layini kati bwe oba tobyagala oyagala ofuneyo omukazi atalina kyakumanyiiko omugamba ffe tukuze tulina ssente nze ssente mbadde nazo kati ono akujjukiza gye wava
jukira ogwa haji gwavaayo tusuubire obwenkanya wano ku expo we butandikira. Expo TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kale tukwaniriza nate tukwebaza okubanga era otwegasseko eno Expo TV ngenda kusaba subscribing atoshe alinge wangi obubaka bwa leero bwe tukuleetedde ensonga z'omukyala amanyikiddwa nga Jorin Kano Heri ali mu kkomera e Luzira. Misango gya kutta mutabani wa atemera mu myaka kigambibwa omayo musango tegusooka kakasibwa paka nga kooti ekuŋŋaanyiza obujulizi obuwera ne gukukka mu vi ne kusindika osaavinga ekibonerezo. Kigambibwa nti yatemula oba yatta oba yeetaba mu kufa kwa mutabani w'emyaka 2. Omukulu ono azaddukambira agamba nedda aleese bwina ate omulala kwani omutuufu eyatta omwana oyo. Nawe kenyini osese. So ngena kusaba subscribinga. Bwomala okusubscribinga gwe nango oyinamu okulumizibwa mu mubiri gwe n'endwadde ezikusumbuwa, endwadde nnyingi okulinga zino prostate enlargement, olina sinus, olina hernia, olumizibwa omugongo ne mu nnyingo, syphilis, fibroid, RJ, low sperm count, brain tumor n'endwadde endala nnyingi ezigwa mu tuluberu ng'akalanga ako bwe katambula. Osobola okukuba ku namba y'essimu 0706 069 4923 mwattu ne wejjanjaba ne weevumula n'owona. Si kulabirira kirwadde kiweerera. So bakubire kuba bayita God Heals Herbal Medicine ate eddagala munnange basobola n'olituusa awo wennyini mu nnyumba yo wooli nga togenze ku main branch yaabwe oba ku kiriniki yaabwe ne bateekerateekera ensonga zino ez'okujjanjaba. Akuwagulizaako oyagala wambazi nze nkuwagulizaako naawe ateekateeka okukola omukolo dduka. Alpha Media Production namba z'essimu eziri awo gye mmanyi gye nakwata mu mutwe eri 0770 ati Expo ku bifaananyi babikuba ebirungi ne vidiyo ennungi. Tuli ku Ubuntu kifo kisanyukirwamu. Omukuseere Julius Caesar obadde ombuzeeko. Mbadde mbuzi omanyi kati ennaku zino amanda haso okunoonya akasente onoonya akasente kafuuka akasente. Mbadde manyi muli mu struggle. Gyonna tugibaamu struggle. Naawe olina okuba ne struggle eyiyo ng'omuntu ab'ewaka banaalya. Waliwo netugatte. Waliwo eyensi okununula eggwanga naye era n'ab'ewaka baba balina okufuna kye balya. Kale eno struggle yo gye tulimu ey'okununula eggwanga tetusasulwa. Naawe mwoli. Nange mwendi neetaaga okuzimba ensi yange. Abali mu struggle mbalaba. Ndya. Oli otya. Kamere omukazi anfumbira. Oba kabbiya. Byonna by the way bbiya. Nywa bbiya. Omwami ono ne kabbiya. Babuuzeeko tutandika. Abalabi ba Expo TV muli mutya? Mbadde nudde olabika ku mukutu guno naye twasembayo ddi okuleka ku Expo. Sijjukira nga tutaasa omunkuseere. Mwataasa Haji Mwizera Ali bweru ali abutaala. Kati ate kyekikuleesa olwaleero ng'oguba. Tubangawo okutangaza ku nsi n'abantu baffe. Tesobola basuulirira. Leero musango ki gwe ogukuleese nga nena mugisimu. Waliwo keesi y'omukyala eyatta. Jorin Kano Heri gwe bagamba nti yatta mutabani we. Okitegeera. Nze omanyi kati ntunula ebintu nendaba. So papa. Si papa. Ku sidinga. Nsooka ne neewuunya. Ne neebuuza bakazi bameka abasobola okutta omwana we gwazadde. Jjukira kati ffe abasajja
tetulina nnyo pain y'amangi tufuna ku mwana awuliriza kati gwomanyi oluto we luluma okimanye gye omwezi omwendo omukazi ogenda kunyumya bya ssente mbuzeabona ssente gwe ki ekiruma okusinga akasente ne haso gy'oyitamu obeeza abo abankuseera abo ababiri gwe bajaso bamuwejjere nga akasente kakuluma nga wamapeera biwa mapeera otegeera obulumi tubulumu era omukyala bw'asula nga yeebasatunula olw'omwana naawe osula otunula nze nafulumanga mu nnyumba nfune ku tulo omukyala tasobola kukaaba gwaku wali nga limuluma n'ofuna n'otulo guyinza n'okukuluma n'okusinga bakusindikira obwoka obwoka bukwata mukazi oba mwana n'omusajja babukusindikira ebisa ne babikusindikira naye ne bageza bakaleta akuuma ako nga oli azaala gwaluma ayiwe ekiri omukazi agenda okuzaala n'amala okuzaala ebisa n'abisindikira gwe ne bikuluma enza olira embiro muleeba seeriranga kakati omukazi jjukira ataddeyo obulamu bwe 50-50 asobola okufiirayo neri ababatta babasula ne kasasiro ekyo balaba mu mawulire gye bali babatta babasula myezi 9 ati laba yo analyze n'ogamba kati ono omukazi atali munkuseera tabuliddwa kyakulya yandisse omwana kyokulya kirika kuba yakaaba n'okkaaba nti omusajja tabalabirira ati ate olaba omukazi omunkuseere ebimutabula ne bbaawe si ebitabula omukazi abalinamu kasente omukazi omunkuseere basobola kubanga balajjanira kubawa 15 okitegeera bano abasajja amaka g'abasajja abagagga omukazi osobola okumuggyako mpenkoni n'omuwaka rawuumu okitegeera oba n'omuwa rufaadi omukazi n'agamba omusajja tujjako n'emmotoka naye ng'ewaka ayinawo kavitiizi oba ayinawo buno busubaru naye nga bamugyeko ekitiibwa kya mpenkoni n'agamba omusajja yatujjako emmotoka okitegeera bwe watula n'owanalayizinga wagenda okulaba nagenda okulaba tebigatta nsonga ki nensooka nkubako ku bituli nembuuza lwaki ngenza okizuula ng'omukyalo ono babadde n'omusajja oyo okumala kati emyaka giringa 17 tunula mu kamera ogambe nti kati ono si I did not analyze according to my own kulaba bintu njagala obagambe nti ye bwino omutuufu okusinziira ku nsonda zo enneekusifu nze gwembawo ye bwino okusinziira ku nsonda enneekusifu era ogwambala guno ngwambala gwe looya wa mukyala kati nze looya w'omukyala era bwoti watandika ebya haji ne tukusekerera abasajja ne bagamba omukyala onyomya ekitiibwa ky'abakyala saawuziranga haji mugyeyo kakati omukyala baafumbirirwa n'omusajja balina n'empapula zaabwe ez'obufumbo ngenda bikuwa ebisinga nze kwendi ntudde okitegeera balina abaana 5 musajja omu abaana 5 balina gwe basooka okuzaala bamuzaalamu 210 ali myaka kati 15 ne batataaganamu ne baawukana nga wambasada omwana wa ambasada ati yasooka omusajja ye konsulu waffe yaba konsulu Uganda ni konsulu e Zimbabwe gwe twalisa ambasada mu lulimi olwangungu ambasada wa Uganda e Zimbabwe ya Zimbabwe sinjavuyavu sinza sinjavuyavu Zimbabwe sinjavu sebu sene ye Zimbabwe singe ye Uganda ayi kumpozi galinya kane ku mulembe gwa Mugabe ngotwala wirubalo funo Mugabe muliko byabajega munangango yalinyise gu talinyisa nga ku sente bye muliko byabajega kati wogende Kenya era naye bagamba otwala wirubalo ya senze Uganda okugula omugati kwa mwine emitwalo 5 Kenya ekoma ku 10 oshegedde nochimene ne Rwanda tusinga vali ensizo nazo tusinga nenzijo labange yabankusere tusinga sene zabwe tusinga vali kana Kampala kati mwe Kenya Sudan embi Kenya sente zaabwe nene note nene ya nusu 10 ya 10 fe wano note nene ya mitwalo 5 kati bwe nwagenda ngekeja ngabe Kenya batusekerera bagamba 50,000 shillings for what oshegira kati mu America yesende yekoma ku 10 kawira nti I have 50,000 kati yalowooza mwezi emitwalo gye 5 gye US sene zibampitirivu nenga gona emitwalo 5 ogenda kujja no ku Ubuntu ogule chupa za bia nya ayogera ku byokunywa ebirala kale ogule Minute Maid 5 kuba gwe guonywa oguleko n'ekikoko tonywa Minute Maid munywa ne kati ne Zimbabwe bayina sene zaabwe bazibalya mu billion ne trillion kapapula ngola bantu tulina ka 5 ndinabo akapapula kawe ka billion yes billion 10 ngola tulina emitwalo 5 ekireze wabwe kika billion ya tekikola mu billion ya Zimbabwe tekiriyo tekikola
Alina akapapula ka bilioni 5 mugende mugogolinge. Sente ze Zimbabwe 50 billion 10 billion note. Woyogera ndi bilioni oba munkusere. Oba munkusere. Ne wano nocho aje. Ha bilioni. China na bilioni 10. Ha bilioni 10 oba. Bikati ye wirubalo. Ndina wirubalo ya bilioni ziba ku wirubalo ne Uganda bilioni. Kati bemwaga mangu ambo simanya kugude mugati wa Mugabe mbokwata wirubalo ya sente ogenda ogula omugati muloko ina bilioni 10. Ne bilioni kinene nnyo Mugabe yali. Kati kamba nguize. Aha. Kale tugenda kuddayo ku nsuli ku nsonga za omukyalo oyo ali Luzira. Awere nemba na musango nebinnayo bino bigwange bitalaze. Ne subscribing awato naba ensonga zitambule bulungi abaana bazzeeyo okusoma mu batwale ku Cambridge Junior School liri Matugga Kito. Essomero lineno kisinga ku masomero amantu omwana bomutuusa ku ssomero ebintu ebikozesebwa byonna mu ngeri yonna bisanga ku ssomero ate omwana bamushepinga ne bamugattako bingi okuli okuyimba okukuba ebivuga okusamba akapiira n'ebirala okirabye awo ssebo kati kyatukonvatinge wano genda ku mukutu baguyita www.xe.com aha siringi Uganda za siringi emitwalo 18 gye Zimbabwe from Zimbabwe kati gwofaananyi n'abagamba mbu okuva e Kampala ng'ogenda Ejjinja kumpi okuva Ejjinja paka Kampala. Nedda. Zimbabwe. Yangu bano abantu banyumiza y'omusibe. Bwe kiba kikwokyeza tokyogera. Ekinanjo kya. Okirekerayo ne tugenda bwezi mu maaso. Emitwalo 18 eze Zimbabwe ziri mu $6. Obakasi. Okitegedde? Emitwalo 18 eze Zimbabwe ziri mu $6 mu 689. Awo bitulese. Awo tuddeyo ku kabuuzi kaffe waneno. Tuddeyo kabuuzi kaffe. Kati Uganda nti sindya Zimbabwe mbu ya kisirunfu. Wabula Okitegeera. Kati balina omwana wa 10. Omwana bamwitaanikazi. Omwana bamwita Chris Lugali. Wa Lugali. Omwana wa Lugali. Ne baawukana. Bwe baawukana omukyala n'afuna obufumbo bulala n'azalayo abaana babiri. Mudye ddala. Wamala okuzaala abaana babiri batuuka omunkuseere Chris Lugali agamba yiyi kigambo obunkuseere ku ambassador kinene nnyo. Buli muntu aba munkuseere mu capacity. Kale kati omuntu ayagala okusiba mukazi we ekitegeera amuseekeko omusango gw'obutemu nti yatta omwana olwoko mwagala okugabana emmaali ogitwale bwomu olutaba munkuseere. Batuuka ekiseera amazozaala eno amala onaakoma mugamba bebi munaye komawo gwansobola gwantegeera yatukome tukuza abaana tuzaline ku baana tuddemu tweyagale namwanzi ojja kumpasa oba yatuddiŋŋane nze kiki kye nagamba nti akaddanyuma kabi akaddanyuma kakwasa mubbi katya ate katya amugamba yamuterayo condition nti okuddewo kungatta olina kungatta ne bakula omukulu n'amuddamu ne babeera bonna ne bazaala abaana balala babiri. Alina bali be yazaala ew'omusajja omulala yamugamba kale abo nabo jangu nabo nja kwagala n'abaana bo. Omusajja tumuwa obugalo credit y'amaanyi tebatera kikola. Tebatera kikola. Accept abasajja batono abakkiriza okuba omuntu embaga ng'aliko empeekera. Abasajja batono abakkiriza okuba omukazi ng'aliko empeekera. Anti gwoneesibyeko ggonjagala. Genda mma. Yanoonya omukazi n'amwesaba ko nange akomawo munnaaye. Bamala okuzaala abaana aba babiri omuto wa mwaka gumu akyayonka n'okuyonka. Ono omukulu asooka mu obote 2 wa myaka gibadde agenda wezi 3. Mu litaano obote 2 yonna yafa. Kakati bo bagamba yafa atya. Story ngenda gikuwa. Kati omusajja atuuka ayagala baawukane balina properties nyingi ze babadde balina bonga bo ababiri. Nga bazikola wamu oba omusajja azikola liye ery'ebbanga. Bazikola wamu bazikoze wamu kuba ziri mannya gaabwe bombi. Bitugenda bikuwa byonna papula ngenda zikuwa. Biri mu mannya ga mukyala na musajja. Mannya ga mukyala na musajja. Bakoze ebyobugagga byabwe property kati omusajja era atuusa alaba nteguggwa.
anafunayo omukazi omulala natandika okusaba divorce. Kino kigenda nnyo ku bakazi. Nina mikono gyange bangi abagiseeko mwene embeera. Omusajja nalina wakusabanga divorce bambi dduko otaasa obulamu kuba abasajja abamumalirivu okukola buli kimu kyasobola ekiddako asobola n'okugyawo obulamu bwo. Genda osome akatabo bakayita a perfect murder. Asobola n'okugyawo obulamu bwo ng'ayagala genda wa mukyala mulala gw'ayagala gwe ng'alaba ofuuse muziziko bw'akusaba divorce. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Divorce mbiro kite wemanga mene musobola okugabana mu divorce settlement yammwe kikole mwawukane kuba bino bigenze bisukkuluma. Omusajja balaga takyakwetaga tomwisibaako maama taasa obulamu bwo va ku bino ebyataasa amakaago taasa obulamu bwo obulamu kyekisooka okitegeera. Kati omusajja atandika okusaba divorce amusaba divorce agaana omukyala agaana akyagala omwami we abasalako n'obuyambi takyabawa buyambi naye nga mumaka yabalekamu ge baalimu amaka mwegali nyumba ebadde nga tennaggwa gye babadde babeeramu nga eri awo eri incomplete naye nga nyumba ya bbeeyi zibwe bino ebyaffe bye tuzimba ekifulukuwa wanga azimba ekinyumba ky'enkoko. Kakati omukazi agaana abalekawo aba neglecting for like a year kuba nono omwana omuto yasembayo yazaalibwa omusajja tamulabanga nako omwana we omukazi yamumukweka teyamumukweka yabasuula tubikola bulijjo alina omwana nga tamwegana namwegana. Kati uli atandika ogamba nzaba omukazi yamugamba abaana bato balabirira ngolowooza abaana si babo tugende ku DNA. Ani aleeta idea ya DNA? Omukazi yaleeta idea ya DNA bagende ku DNA kuba bino si musajja kino nkibagamba si musajja. Kati bino abakazi bye tubangamu abakazi muli eyo mukimanyi obeera n'omusajja amaze okuzaala abaana natuuka natandika okubeegana abaana sina bange lererere abaana sina bange okitegeera. Omukazi amugamba oba yensonga lwaki tuwa buyambi mbw abaana si babo tugende ku musaayi okukebera abaana. Omusajja yakkiriza bakkiriza bagenda ku DNA bagenda ku DNA kati bagenda ogenda ku DNA kati laba ensasagga ate weebaawo omwana n'afa. Omwana afa ati omwana okusinziira ku info omukazi agamba baali waka n'omwana ng'ayambuka nyumba ya kalina ayambuka upstairs agenda afune bisumuluzo omwana ajja nga amugobe nga omanyi abaana ajja agoberera. Kati omwana omukyala abali mu kisenge waggulu agenda owulira omwana ng'akuba omulanga omukazi agenda okukkirira ng'omwana agudde kitegeera. Omukazi ng'akwata mwana amutwalana mu ddwaliro amalwaliro we batwala omwana weegali okitegeera weegali n'abasawo weebali era bakugamba ni yaleeta omwana singa bulungi ne bamukola nako. Tugendagenda ne ku basawo batuwe ani yaleeta omwana nti omukazi yaleeta omwana we ng'omwana afunye agudde. Namugamba naye talina nnyo biwundu bijjawo byamaanyi kuba talina kintu oba amenyese jjukira abaana abato ayinza kizibu okumenyeka ayinza obutamenyeka amagumba gaabwe gaba flexible gaba tanatuuka kumenyeka okitegeera. Tetulabawo kizibu kyamaanyi kyalina naye musobola okugenda oba ne mweyongerawo mu ddwaliro eddeneko ne bamukola zisikaani balaba bafunyeemu internal bleeding biki omukazi nadda ewaka n'omwana okitegeera. Then omwana eventually naddamu n'atabuka n'amuzzayo mu ddwaliro n'ayogera n'omusajja omusajja tafaayo taliiwo these absent fathers okitegeera talina kyasaamu. Omukazi adda mu ddwaliro omwana afiira mu ddwaliro okitegeera. Lwagwa si lwafa yagenda mu ddwaliro erisooka ne bavaayo naddako n'awaka ne bagenda mu ddala gye yafiira. Kati wamala okufa omusajja bamugamba nga bakwata omwana bamutwala bamuziika. Omusajja yaziika omwana ewaabwe gwabadde agamba mbu omwana si wange. Kaleereza kwe kuddamu akaseera after ng'omwana wa musajja bonna
mami ne daddy mwana wammwe. This is the biological son and the biological parents be bano. Kati omusajja alaba abibalabalamu bulijjo yeetaaga divorce, omukazi yagimumma, kati nkoze eki okuba nti nfuna divorce yange ne properties zonna nsobola okuba nga nsigaza. Amusibako ekyo okuba nti yasse omwana. Lwaki ogamba amusibako? Gwe musango ogumuliko. Mada wasse omwana wo. Ani yaguwaaba? Omusajja yaguwaaba. Omusajja yawaaba. Wasse omwana wo. Nga bayita police. Ate nga bali bakayana nti si bange tebatwale ku DNA ate ogamba waaba otya nti utwali basse omwana wa. Afunye ekyokwekwasa. Kati guno musango oguliwo. Investigation zino genda maaso kati omukazi ali munda mu komera gyavundira. Bangambye akomawo mu kooti ngenda kuza omwezi 7 ogw'okutaano ndowooza. Guno mwezi ogujja. Be banoonyereza. Kati omusajja amutaddeko omusango. Jjukira bino nga we nagamba nti omuntu ayera okuteeka mu komera atwale n'ebintu byo. Emisango gy'asobola okussaako gyegyo. Mada, rape, defilement, naddala zino ziri aggravated kati ng'ogwali ku haaji. Kati abo ogenda kubeera yebbanga ddene aba asobola okukola byonna by'asobola okukola okusika property zino. Okitegeera ne baya divorce nga mwagala divorce ensonga omusajja zasobola okwesigamako zeezo omukazi mulagajjavu omukazi alisi kati omusajja wandibadde omukazi omukyajinga with negligence omwana n'atuuka okuva ku madala n'agwa wabanga yagwa. Okitegeera nene otamussaako kya mada tiyamuse intentional kubuza obujulizi kati omussaako mada mukomera abajja kubaayo nga we munoonyereza ng'oli ali munda. Lwakuba kati ebintu bino bya tulina presidents nyingi nti kati n'omwamada asobola okuweebwa bbeiro. Omukyala asobola ogifuna. Byabugagga nga ki ebibadde gwe byola biyinza okuba nga byebibatabula? Balina ettaka eriri mu square miles eziwera 3 zisuka mu 3 enakaseke eyo byabugagga biyitirivu liri mu manya gaabwe bombi. Manya gaabwe bombi. Kati omusajja alinawo omukazi omulala ebbeere tto. Ebbeere tto lisuula abantu eddalu. Kibadde tekyetaaga. Alinawo ebbeere tto. Naawe likusuula eddalu. Nze anti kati lisobola okunsuula eddalu naye ddalu ki? Nina bye sobola kukola. Okitegeera. Ebbeere tto linsuula eddalu osobola okunzigyamu ekyebiri kyange. Ebbeere tto. Naye togoba musawo. Sigoba musawo. Okitegeera. Tomuteekako gwa mada. Sisobola muteekako gwa mada. Ebbeere tto nsobola okulalukamu n'ensisula waka. Okitegeera ne neebuzaabuza. Naye tojja musawo ku kyapa. Tava ku kyapa. Tava ku kalina. Musawo tava ku kalina. Bozo nina kalina. Tava ku kalina. Abe kalina yo nga sigirabanga kwe. Kalina tebagitambuliza ku mwanga birevu. Eri okubenga ogamba eri omunywera bbiya yange wagitwala dda mu linnya lya Yesu. Tunywera bbiya eyo kalina ya Kedi. Teriko kakalina waggulu kweti. Ate Kedi. Wajja obalange. Ate yange tewagiraba tennagwa nakugwagiraba nagikulaga. Ono omukusere yagiraba naye yeebuzaabuza. So musawo tava ku kalina lwe. Tava ku kalina, tava ku kyapa kya kalina. Ebbeere nditwala nendibwabwagula ndigamba bbaali kwata ekinyanya. Kati sofa case omukyala ali mukomera mu nsobi. No sataliyo mu nsobi. Anyway abayo mu nsobi naye kati nga mateya nga wegali ntuli wabaawo wabi omusango. Nga suspect yali wantino. Kati okimanyi nti omukazi okisinga n'okunnoma nti omukazi aliyo ne mukomba ka bokisi. Awo siga. Baba siba ne mukomba ka bokisi bambi. Koye babeeranga ewaka. Babakwata babiri. Bonna beeko baana. Ate bonna beeko baana kati n'okubawula babawula buli omu ali mukomera ddala. Mukaka. Mukomba ka bokisi ali wala n'omukazi ali walala we walala bali separate. Ne mukomba box ne bamuwalana bamujojo bya lweki. Anti kati si ku mujojo byekyo kati bayinza okuddaako accomplice to murder. Wayambyeko n'okutta omuntu. Awo wafirwa omwana oli mbulumi bwa mwana we. Ali mbulumi bwa mwana we bamusibye n'omwana we ono omuto ow'omwaka ogumu. Alina ye eruzira. Bali nabo eruzira. Ayonka amuyonsa. Okitegeera teyasobola na kuziika ku mwana we. Omusajja yakwata omulambo n'avuga n'aguziika ewaabwe gw'obaddeyo gamba mwana si wange. Supiri gy'okozesa okudduka okubba n'omulambo bano abasajja baagala nnyo emirambo. Bakayanira emirambo. DNA results weziri zaabwe bonna. Omwana waabwe. Yoganya okuba obuyambi ogamba abaana si babo. Omukazi n'aleeta initiatinga proposal ogenda ku DNA. Oba otumye obuyambi ng'ogamba abaana si babo tugende ku musaayi. Osanga wona akakasa n'otandika otuwa obuyambi.
kibebi kyali kinyirira bambi kyananga kito kadde lezo gye osobola okungamba nti omukazi yetisa olubuto abakazi babonaabona gwe erumuzukusa ekiro n'asooka kuyita kati gwe omukuse toliiwo mbutuli eno tukuba ttendo togenda nnyo pasono nnyo naawe siri pasono byebibaawo nange bakubakubira ebiyinza okumbuzaawo ttendo gwe oyagala ettendo kale naawe obulya mukabbiya okitegera namala namuzala namukuza natuka myaka 2 yagenda weza myaka 3 nakuzalira n'omulala nogaa nti ate kati yamusse how nnyonnyola how sirina nze yinza kunnyonnyola kati property nze kiki nagamba nti omukwano oguwangaala ennyo guba gwabankusiiri kasaba yingiramu ebyenfuna ate nga bafumba lwa ssente anti wulira ogwo teguba mukwano omukwano oguwangala guba gwabankusiiri ate n'omuzambu abamu bafumba lwa ssente tewaba mukwano omukazi gwobadde naye nga muli baavu okitegeera ebiseera ebisinga abasajja bano babeera n'abakazi baabwe bwe bamala okufunamu kaseete then azuuka n'agamba kati ino choice si nnungi gyendi n'omukazi si gwe nina okuba naye kuba afunyemu akasente n'abakazi ebiseera ebisinga batera okubutakyuka na mbeera nti tufunye kasente okitegeera kankyuka ne n'omutindo okitegeera omusajja naye nekyemwaliza okufunayo omukazi omulala omusajja atuuka nga tekyayagala mukazi agenda mujjukiza wajja avudde obeera n'omukazi nga mwali mwenna nga mwebika gomesi okitegeera nakugamba munayezuuka ogenda okola esoda yononye ssente omukuseera akuyita mudduke kati mwala ofunamu ssente notandika okukolawo obuntu ntwawo nagamba nesoda jjukira gye nakujja akulangira taba takulangira aba akujjukiza odde ku layini kati oba tobyagala oyagala ofuneyo omukazi atalina kyakumanyiiko omugamba ffe tukuze tulina ssente nze ssente mbadde nazo kati onakujjukiza gye wava jjukira ogwahaji gwavaayo tusuubire obwenkanya wano ku expo we butandikira tebakulimba nti wali obwenkanya gye busibuka eno ensibuko y'obwenkanya bannayuganda ku mulundi guno ku musango gw'ono omukyalo ono oyinza basaba ki kuba oli yali temwabasaba kyali automatic mwekisa mwatandika osunsula bwe bati bagolokoka bokka kati guno twera mukugolola tugenda bagolokoseera kyetubeetaaza bannayuganda mubeere mulekerawo okukomerera ng'omuntu nga amawulire mufunye amawulire omulungi ogusooka abasinga bakomerera omukyala mutemu omukyala yali akola obwenzi natwala omwana oyalabye DNA ngezze nasala watta omwana tali mukazi musiru omukazi ono muyivu okitegeera ayinza okutta omwana mbagenze ku DNA ng'akimanyi bulungi n'omulamba bagujjako DNA taliyo kati bwe buzibu obwadde mu bannayuganda nti bakomerera omukazi basala ogwakawala nga tebawulidde gwakalenzi okitegeera omukazi teyatta mwana we kyosobola obbagamba omukazi teyatta mwana we omwana yesi mufu yafa naye omukazi teyatta mwana yafa accident yaliwo n'afa omusajja n'atekinga advantage nti abadde asabanga divorce ng'emummiddwa ebintu atwale ebintu kati bwenasobola okutwala ebintu yekka ng'omukazi ali munda ng'amusibye omusajja wabanga akkoye mwana muwala tokaka bafa bintu bino ebintu bane bikulwa mulamu omusajja wabanga akkoye omusajja asobola okukola kyonna ayawukane naawe nekuba kutta waliwo yagamba mukwano gwange namwe gwe ve wange oba si kimaamawo agenda kufunira mu bbaasa oba si kimaamawo agenda kufunira mu bbaasa nemugamba yagambye eki yangambye enve ngayogera aseka namwe gwe namukuba n'oluliri mugamba gwe tereera zuukuka omusajja abagambye nti maama wajja kufunira mu bbaasa ngalowooza bagenda oba kumuweerera kifaananyi ebbaasa eba sanduuku yebbaasa kofini nagamba omusajja wandibadde omwesonyi waba alaga nti akooye toli mukazi mubi okyanyirira naye waba yalina kyayagala oyisaawo nga gwe muziziko asobola okutegula mu kkubo lye yayiseewo kyayisaawo so emusango guno njala kuyigiriza abaana abawala abali eyo nti omusajja wabanga akooye bambi tolwana towalirira abasajja bangi omukusere wendi omwejjere waali
gwe oli ogenda betumbakawo bonna bonna bebakola asinze general nzekka basajja bangi olinayo akabina k'abasajja abatikula abalivudde mu bufu gyebali abasajja ala gyebali ate bagambye afumbiddwako tadda mu kufumbirwa wano waliwo omunno olina omuwejjere naye wuuyo niyo yakyali talina ddubula awalina ne atandika komerera oddendi eruzira nzirayo lwakubiri mulabeko osuubira onnyumyako naye bulungi nnyo bulungi nza teri kigaana tewali musibe gwe basobola kulimitinga mpozi nga agiko ogw'obutujju bano nga bateganga zibbomu abo bali nga bazibu bakwakisesinga kati gwogendagendayoko ngenda kuddayo mulabe ampe ebisingawo pambi namulaba nga akola ka video naga nze ne Katonda mmanyi satta mwana wange teri mukazi asobola kutta mwana we wa buli mutemu na omutemu yenna boogera bati ani kati ali caught up mu kuba nti munya bali banyarwanda okitegeera zo kabira nowuliriza wuliriza abantu anti kati abantu abajajinga with their n'emitima gyabwe nti bali wuliriza batribe emu naye bakugamba muli batemu omutima gwabe gwa batemu nenga teri mukazi asobola kutta mwana we gwe yeezaalidde mu mbeera weeti bakubali abanguserembu yazijjamu nga talina za chapati mbeera nnyo ku bakazi b'okumwala ono omukazi si wa kumwala ani abeera ku b'okumwala ekikigasonga eri baba bali eri okitegeera abakazi gye bali yeesa abatta abantu balaba cases buzibaawo olinajjamu olubuto n'amusula kasiro okitegeera naye mweno case nga we nagamba ne mululi nti enkweno mu nsonga eno nze nga wenjirabye wenjifolowinze motive omusajja alina motive sibula basibudde paka lwakubiri tulindirira kiva muki kuva wa mukyala mukamwa ka mukyala bonna nja batuukako n'omwami kati oli mulabe sisobola kuba ajati gakulemerera otuuka ajati yali antya yali antya yanziruka namukubiranga essimu nazijjako so gwobeerawo ng'oli bwetevu bonna sayidi zombi sobola nobbata abagana gundi mwe mwagala gabana bintu mu bigabane naye omukazi mujjeko ekyobutemu omwana yafa omukazi oba omukoye mutagende naye baba bakoye gende okyali muwala muto myaka 4 mukazi taba mubi ataba abakazi abanyarwanda abanyankoli taba mubi si bubi naye gaali eba egenderera bategenze kuggwe naye kati fe byana ebito ogambye kati ono gravida 5+1 anti kati mu lulimi lw'abasawo gravida kitegeeza omukazi enzaalo z'ayina +1 kuliko n'omufu plus gaba mufu oba gwe wajjamu kati waba ogenda ng'oli mukazi ogenda kuzaala bakubuuza then omusawo n'anotinga this is gravida 4+1 kati bya gravida bijjiddewa mu bukulu bwe ati aba akyali gweyinza otunula nti enzaalo mmeka nti ye amba olwo akyalimu ku magi gaba gakyalimu kati nfe abagala abaana sibula abe toyagala kuzaala mubadde wama balayi balungi gwe just stay tuned ligenda kusaba oteko ka subscription banno bonna bajjukize bagambe wuno omusajja yajja haji ku ntandaala akomyewo bwe yatandika ku bintu bya haji n'olowooza mpoba just kala anoonya oba kawogo ne ku last kyagenda okuggwanga sebo haji ogujjeeyo lwakuba mu bitabo byaffe ebyabasiimibwa saakulabamu ate tutaga kusiimibwa so ne ku mulundi guno gwe kalire era tubitandise teekako notification bell tugenda wuulira ekyomukyala kyayogera kyennyini mu next video y'omukulu ono abayi Export TV to the world.